Nya ense Jaliah tinamuwaya nga mpangalira mu Nsambya yadde nga atera ntera n'okuwangalirako ennyo mu bitundu by'e Nansana eyo. Ekisooka yadde nga ndi mu Bulumi naye ate nsanyusa okubeera nti nfunye omukisa ku platforms ez'enjawulo ez'abannamawulire okubeera nga njogera ku nsonga eno ey'obulwadde obunkosezza ennyo. Obulwadde buno babuyita endometriosis, obange babuyita umbilicus endometriosis. Ekitegeeza nti no ekigambo ekyo endometriosis, umbilicus endometriosis byonna bigambo bya Lungereza naye bitegeeza obulwadde buno bukwata nnabaana ey'omukyala. Ekitegeeza nti busobola okukwata omukyala yenna oba omuwala yenna kasita abeera nga atandise okugenda mu nsonga z'ekikyala. Obulwadde buno bwankwata ndowooza emyaka egisoba mu 10 emabega, naye ojja gamba nti ng'oludde nabo bujja butambula mpola. Okitegeera nga bonaga nti bukugwira lumu ne bubeera bwa bulabe nnyo, bujja bukula. Jjukira bujja bukula nga tebufiiriddwako bulungi, kitegeeza bugenda bufuna omwagaanya okwonoona ebitundu ebisinga obungi mu mubiri. Kati nagenda okumanya obuzibu buno bwatandika kubanga nze mu kugenda mu nsonga ng'omukyala ekizibu kye nalina nga okusoomoozebwa kwalinga kwa ku bloating n'owira nga olubuto lulinga olukwepiseeko omukka, wira nga kuseeyo tolina kyewaalidde n'obeera mu eyo embeera. Naye nembeera nga bwe ngenda mu nsonga sirumizibwa nnyo nga ndi bulungi kwegamba nga sirina buzibu. Naye obuzibu bwe bwatandikira ng'omukyala ntandika okulowooza ku by'okugamba nti okuzaala nagenda okulaba mwaka gumu olubuto terulabikako, myaka 2, myaka 3, then awo natandikira okubeera nga ntambula mu basawo abakugu ab'enjawulo be tuyita bagayinakologi, be basawo bano abakuuka mu nsonga z'ekikyala, kwegamba kwekebejja n'amanya yiyo omukyala ono buzibu buliwo, ayina bizimba, ayina ki. So bwe nagenda nga mu bano abasawo abakugu baŋŋambanga nti ndi nomo, result zaddanga ndi nomo, ekyalinga kitegeeza nti siina buzibu bwonna, tewali kinnemesa, tewali kikulemesa. But then olaba omwaka gugwako okuta omwaka ogwokubiri, oyingidde omwaka ogwokusatu tolina kyokola ki, results eziri nomo ne zintabula. Kaakati lumu Katonda muno mwabeeredde omwesigwa era bwakola ebintu byewuunyisa. Mba ndi mu kisenge ne netululako mu kkundi. Ngenda otula mu kkundi yange nga mulimu akanti akaali kakulamu katandikiriza okukula nga bw'ona alaba engeri y'akatulututu nga katandikiriza okukula bwe kati ka black. Olwokuba nti already nali ndi eager ngamba obuzibu buliwa, lwaki bangamba ndi nomo naye obuzibu buliwa. Nga nkwata essimu yange ngendako awo ku Google. Yes, abasawo abasinga bw'oyogera Google bagamba abalwadde balina obujjanjabi, beekebera ku masimu biki naye Google ono yannyamba nnyo kuba gwe nagenda ne nnyingizaamu ti mu kundi lyange ndabamu kano akantu aka black kategeeza ki. Google talina kye yalekayo. Google yantegeerezaamu nti akantu ako akase omukyala bw'oba nako mu kkundi kyanseezo oba emikisa gyo egy'omukyala okubeera ng'ofuna ezzadde oba okuzaala gibeera mitono. Akantu ako kantegeereza Google yaŋŋambirawo nti kagenda tuuka ekiseera kagejje, era Google yantegeerezaawo nti akantu akakuli mu kkundi mu kiseera kino kagenda tuuka ekiseera nga bw'oba ogenze mu nsonga ze ez'ekikyala nga nako ka bleedinga, kitegeeza ojja kubleedinga ng'emirundi 2. Akantu ako kali connected kaviira ddala ku nnabaana eri ne kajja ne katuula wano mu kkundi. Munnange Google aŋŋamba ebyo olwo ntandika bwe nzira mu malwaliro ogamba abasawo ku nsonga zange ziri ez'okunoonya olubuto bagamba naye bannange nezuulamu nekino ekizibu nina akantu akakula mu kkundi ne baŋŋamba ABCD endometriosis. Kati kiri ekigambo kye nabagamba ekya umbilicus endometriosis weekijjira kuba umbilical oba umbilicus ekkundi, then endometriosis kyekirwadde kiri ekikwata wali ku nnabaana. Mba nnyonnyola neegyo emyaka negitambudde bannange embulidinga mu kkundi bangakola ku eno test abala tebabitegeera. Obulwadde buno abasawo twebaza nti bazze bajjanjaba endwadde ennyingi naye bwabasumbuwamu nnyo mu kutegeera mu ntandikwa. Yes, nga bakugu we bali abakola ku nsonga z'ekikyala naye buno specifically buno obulwadde buno obulya nnabaana obwo bugirya butya nga bubatawaanyamu, abamu nga balowooza bizimba, abamu nga balowooza kino
naye nga byonna bye balowooza nga si byebyo. Munna emyaka tegitambula, emyaka gitambula. Gugo nga bwe yaŋŋamba buli kimu ng'ekkundi litandika okubuliidinga. Kali akantu nga kagejja bwe tunamukundi lyange oliraba nti lirimu ekintu kati ekinene ekya black. Kati ekyo ekintu ekyo bwe mbeera mu nsonga kyasema bweti ne kiggula ne kitandika okuyiwa omusaayi. Ebbanga lyomalamu ennaku z'omalamu oba wiiki oba 5 oba mmeka nakyo kibeera kiyiwa. Ate kati kiyiwa nnyo kuba kati bwe kiyiwa kireeteramu ne clots. Clots bw'oba omuntu obeera bukutu obeera mu musaayi gw'omukyala noolaba nga buwaganyiza buyise mu kkundi. Naye kati naye wonna tekiba mirembe kuba obulumi buba bungi nnyo. Obulumi buba bungi nnyo 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 nnyo. Obulumi buba bungi nnyo obw'ekirwadde kino. Kugamba owulira nga oyagala osooke oba ofune ku makerenda gali ageebase ogenda okudda engulu obanga wamaliriza oba osooke weeveemu mubiri gwo. Kugamba buli obulumi sirina bwe mbwogera. Ofuna obulumi bungi nnyo, okulumizibwa omugongo eno wansi, okusesema, okwekyawa. Kugamba eri embeera tuyinza gitegeera. Wana ewaffe mu buwangwa bwaffe oba mu African setting nkigambe bwe ntyo oba amawanga g'abaddugavu simanyi oba n'ag'abazungu kuba siri muzungu. Ekigambo kino eky'omukyala okulumibwa ng'ali mu nsonga tulina engeri gye twakirabangamu nti ne bwaba mwana najja naga nti alumizibwa oba mukyala wo nagamba olaba nga kya bulijjo, olaba nga ekyo ekintu kya ekyo naawe abakyala bulijjo balumizibwa, abakyala bulijjo balumizibwa. Naye kati womanyira nti obulwadde buno bw'amaanyi kasita bubeera nga butandika okukubba nobeera nti notandikiriza n'okubeera nti bw'obeera kuba kati nze natandikiriza n'okubeera nti bwe mba ngenze mu nsonga obeera tosobola kukola ne bw'okolera abo ne bamanya nti oyo mu mwezi alina ennaku ze nga 6 oba 5 tajja kujja kukola kubanga ajja kuba tajja kuba tali bulungi. Kitegeeza obukutandise kasita obeera nga bukosa emirimu gyo kitegeeza obukoze ki obulwadde obutandise okukula. Kati nentuuka ku eyo level kusingira ddala bwatuuka after 2021 mu 2021 awo we bwatabukira ng'obulumi bungi ng'obulumi bw'okubeera mu periods oba okubeera mu nsonga sikyabusobola. Banne nga ngamba abantu sikyazisobola, banne sikyazisobola ng'omira kuli n'eddagala bbwa terikyakola kubanga oli eddagala lye nalina eryali kirimaanyi eddagala baali bayita Piroxicam. Piroxicam yo nga bw'omumira okola ki okakkana ne Piroxicam yatuuka nga takyakola, action takyakola, brufen takyakola, gufen takyakola, mmenye kindekeki nga byonna owulira tebikyakola ne bw'omira tebikyakola. Kati olw'okuba nti obulumi bwali bw'amaanyi olunzira ku step gye naddaku yali ya mpiso essaawa zino gye ndika empiso y'obulumi. Ti obulumi bwe bujja nga bungi nnyo nnyo bw'olina okudduka mu kiriniki ne bakubba empiso eyo y'obulumi ate empiso eyo si nnungi mu mubiri kubanga kitegeeza olw'okola ki biri gusaana bagikuba abantu abo balina obulumi obungi si buli muntu nti bagimukuba. Naye omuntu bw'abeera nga alina ekimuluma nga kimuluma nnyo 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 agenda ku mpiso eyo. Naate ekyewuunyisa ekyettabbu ku buno obulwadde empiso eyo bagikuba leero Mukama najja kukola obubi n'ekuggwaamu mu mubiri enkeera era obulumi busitukira obw'amaanyi obukusaanyaawo obusaanyi obukumalawo obumazi. Mpozi kati okubaddirako emabega obulwadde buno bwe ntandika ng'ofuna obulumi obwo before nga tebunakyuka nnyo bw'amaanyi nanyumizaako omukwano gwange gwe twali tukola naye ku mirimu eyo ne mugamba obulumi nga bw'amaanyi bannange bwange nga bwanjawo bannange kuba buno bwo buba bwakulumya obwa kino ekirwadde. Ekyalo kimanya nti munnaffe ow'egindi yagenze mu nsonga ku mulimu bamanya nti gundi yagenze mu nsonga olw'ensonga nti obulumi buba bungi obulumi buli bw'otasobola kusirikirako buba bungi nnyo. Obulumi omuntu watuukira okwogera ku bulumi kitegeeza oba tebukyamuswaza. Eno ensonga eri sensitive omuntu omu agamba nze kale nvaayo ntya netandika okwetotola kweno ensonga naye eri sensitive naye ate obulumi buba bungi batukyalina kyogisirikirako kubanga n'okugyogerako kiyambako n'abakyala abalala bangi okuzibuka amaaso oba abazadde abalina abaana ab'obuwala. Otandika okulaba omwana wo nga bw'aba agenze mu nsonga olaba ennaku ezimu abeera ku makerenda mangi, ennaku ezimu olaba ng'amiisinze tagenze ku ssomero. Mwana wange tagenze ku ssomero mulwadde. Omanya nno omwana bulwadde buleka butandise omuli awo kiba kikwetaagisa oyanguyire ogende bamukebere balabe ekizibu kyeki kubanga jjukira businga babuzuula nga bukyayi nga tebunnakosa nnyo kati nze eno gye mbutandikiddeko ennyo kitegeeza bumaze okukosa ebitundu byonna organs bukosa organs ezo ez'omunda. Kati munnaye mukwano gwange munyumizaako bannange bulumi bunzita.
Mune yangamba naye nga bw'onyumyamu ebulwadde engeri gye bukulumamu bwo ng'ogenze mu nsonga nga bwefaananyirizaamu ne neiba wange mukwano gwange eri ku kyalo gye tusula maama munnange bwangamba nti bwefaananyirizaamu ne neiba ampe ennamba y'omukyalo gye yali asula ewaabwe maama ngenda okubira omuwala ng'ate nze nkyali ku kituuza kati omukyalo oyo nga bw'omanyi tutandika okyalinga mugamba okozesa ku ddagala kibannange okola ku ki wanywa ku kyogwe kale nga tukubaganya ebirowoozo omukyalo oyo nankonekitinga nagenda okulaba nga bakola dda gurupu ey'abakyala abakoseddwa ekirwadde kino bagiyita Endometriosis Foundation Uganda eri gurupu bw'ogituukako eriko abakyala kati abasoba mu 100 naye buli mukyala ali kuli alojja ate nga kuliko n'abaana bano ba myaka 18 17 nti mu gurupu muli omuwala mwankonekitinga ey'abawala abakosebwa dda omulwadde buno mwenzuula omusawo oyo gwe bayita Dr. Spire simwogerako nti mukubira kalango naye sofa is one of the experts y'omu ku bakugu eggwanga gye lirina abakuguse ennyo yeesabasaba abalala weebali nyinza okubasiba amaanyi naye era nga nabo weebali mu ggwanga kubanga bangi bazzeeyo ne basoma naye ate ono naye akuguse ennyo mweno condition eya endometriosis akuguse nnyo kati munnange sanga omwo abawala bagendagenda dda ne bakebera stage obulwadde kwe buli nange ngenda ewa dokita oyo ankebera obulwadde butuuseeko kimaama wamma nga naggwayo dda obulwadde bwakosa n'abaana obulwadde bwagatta organs ebitundu bino eby'omubiri munda bino organs ovaries butubu eno zibladda eno biki byonna byabigatta wamu kati bwe bulumi obwo buyitirivu nga ngenze mu nsonga kyekindeeta okubeera nga neetaaga okulongoosebwa okw'amaanyi basobole okwawula ebiki kuba kati condition yange ekigifuula ate enzibu ennyo nti ye eriko nekkundi kyegeeze kundi edda balina oddisalamu ne balisuula waali okusinza kyebanaba bazudde kwetagisaako abakugu abawera omukugu anaakwata ku kundi omukugu anaakwata ku uterus omukugu anaakwata ku ovaries n'ebigenda kwali n'ebitundu by'omubiri byonna ekireetera operation eno okubeera nga eba yankizo eba mpanvumukko kubanga bangi bali bagamba operation sente zonna ze bakusaba nnyingi newali basobola newali basobola n'endowooza muwulidde nti periods enso ogenda mu periods kwankusa dda kubanga jjukira bwe kwakubira periods zino zennyininyini bwe zaava mu bukambwe nezeekumira ekkubo nezeetemera ekkubo mu kundi eyo tissue gye bayita endometriosis neewaganya neyita mu kundi nebeera nga ne mu kundi nkolaki mbulidingiramu tekyagimala obukambwe buli obulumi musayi bwe guba guze tegwagimala era gwamala ne gwetemera ekkubo guyitireko newala gubeere nga gufulumirawo kwe kubeera nga nkolaki nga mbulidingira mu kundi kintu eyo kiri rare bw'okikolako n'abala bendi nabo mu group ndowooza ndimu ng'omu ayina ekituli kino ekyafulumira mu kundi okubeera nga bwengenda mu periods nkolaki mbulidingira mu kundi ntemera nangamba engeri gy'oli nti ovudde ku gurupu eri abakyala mu foundation eyo sente mba nja kukwatiramukko zikole obukadde 17 kubanga nange nganze yadde ndi mukugu naye sigenda kukola nzeka condition yo wetaako abakugu bangi abakuliko okukola ki okulaba nga tutambuza operation yo nebeera successful omwami yansaba obukadde 17 n'ate ejjukira yes baba bakusabye 17 n'ebyamalwaliro mubimanyi mwenna ti at least weetaaga okubeera ku safe side oba weetaaga nobeera n'obukadde obanga 2 oba 22 kyonna mukama kyabeera kugeredde kati awo kwe kuvaayo okwekubirako omulanga eri bannayuganda oba eri omulabi yenna abeera alabye emboozi eno okubeera nga bankwatirako neebaza abantu okubeera nti bangi zize media emikutu gy'amawere mingi gizijje zimpa omukisa okwogera ku nsonga eno okwogerako okusaba obuyambi naye n'okwongera okusomesa eggwanga oba okwongera okubukoonako kubanga omukyala omuzadde oyinza okubeera olina omwana we obuwala olaba ayina omwami olaba olina mukyala we olaba ayina mu condition yeefaananyiriza obeere ng'ogi osobola ogidetectinga n'omanya nti ono yandiba n'ekizibu bwe kiti nga tekinnasajjuka nnyo kati kwe kusaba bannayuganda oba omuzira kisa yenna abeera alabye emboozi eno okunkwatizaako so ffa tusonze ssente ezisoba mu bukadde bampadde ssente ezisoba mu bukadde 5 naye omuyigo gwa ssente gukyetaagisa okulaba nga nsobola okubeera nga nnongoosebwa
omwezi ogujja insha Allah kuba neeraliikirira nti senga periodi y'omwaka ogenda mu nsonga kunsanga okw'omwezi ogujja bannange nga sinnalongoosebwa simanyi bwe naabeera simanyi bwe naatunula simanyi kinaaba okuba buno obulumi buba bungi ofuna bw'ova mu bulumi buli obwakasammeeme obukutwazanga wiiki oba okugenda mu nsonga ate awo n'obakana ne constipation ne bloating. Constipation kitegeeza olubuto lubeera terufuluma bulungi lwaki oba walidde oba tewalidde obakana ne constipation lwaki kubanga buno obulwadde butuulako ne ku kyenda bugenda butuula buno obulwadde bugenda butuula mu organs mu bitundu by'omunda omwo era kubeera kusaba nnyo wano cooperation kuba weekanga nga organs esinga zonna bazikubye wali baziggyemu okusinzira basanga nti ki okusinzira ku mbeera gye baba bazisanzeemu kati kitegeeza bwantuulako neeno wansi nga ku kyenda kyekindeterayo constipation oba walidde ng'ojja kubeera omulabye ogamba alabika byalya byebikaluba oba walidde oba tewalidde gwena ofuna ki olina ofuna constipation yo bansaba obukadde 17 ninga ezo sente zakusasula busasuzi wali kati nga bwemumanyi ebyamalwaliro biirwe ne byegenda kukola ki egenda kwongera yeeyongere nga nsaba yenna abalabye emboozi yange eno n'obuwombeefu okulaba nga nkwatirako n'ekyo kyonna kyabeera ayina mukama anaamuddizaawo n'okwongera okujjukiza bamaama abakyala ne famire okubeera nti mumonitalinga ennyo mutunulire nga nnyo abaana bammwe nga bagenze mu nsonga mulabe omwana ono ali atya bwagenda mu nsonga ze kitaataaganya emisomo gye bwagenda mu nsonga ze asesema bwogenda mu nsonga era tukyagenda ku mirimu okulaba nga musobola okudetectinga buno obulwadde ne bubeera nga abaana mubatwala ne batandika okufuna obujjanjabi nga bukyali nga tebunnasajjukanye tebunnalya nnyo bitundu bya mubiri